babadde bakubye Bobi Wine omupiira ku Ssegirinya. Kakati kambabuulireko. Katonda karakita gy'aba yakutonderamu gwe gy'obeerangako tewabanga akusirwaza nti ebyo bya kiyayi. Bw'oba atono wange oli muyayi beeranga muyayi karakita gy'oba omanyi. Kyekyayambye Bobi Wine. Okutambula kulaba okudda kunyumya ate kasajja katono okanyomera mitala wa mugga. Bobi Wine bw'atyo munnange nga bwe yatutegeeza nti ekibanda owaddala era ne mu kuziika Ssegirinya poliisi bw'etyo muganda wange emutenda egamba omusajja yalaze kye bayita security n'amaanyi g'abantu okukosa munnange n'obwassa ababanda babadde tebabulozangako abantu nga bwewuunya ebyabaddewo mu kuziika Ssegirinya muganda wange bino tujja kulwawo nga tubyogerako era njagala okubuulira gwe muganda wange ampuliriza embeera nga bwe yabadde nti munnange kyalabise nti kwabadde kusika muguwa kwennyini naye waliwo abantu abamu abatunuulidde embeera eno okusinziira ku bigambo ebyavudde mu maama wa Ssegirinya. Jjukira nze nga naakabiwulira ekigambo kye nanootinga era ekyasinga okunnuma kwe kwogera ku kaadi nti ekale watuwa kaadi ekaadi twasiima era ebadde etuyambako naye kaakati okiraba Ssegirinya yalitwadde wali ewagazi naye twebaza nnyo n'empuuga kwegamba ekintu ekyalabisenga okukkakkanya Bobi Wine era owa kamera yakoze bulungi nnyo yakola bulungi nnyo mu kiseera ekyo okubeera ng'asembeza ekifaananyi kya Bobi Wine nti Bobi Wine yalagira ddala face expression ng'eragira ddala nti ekintu kino kimulumidde ddala okubeera nti kiva mu mukamwa ka maama wa Ssegirinya. Kale okusinziira ku butaami nga bwe nakuwaddeko edda maama wa Ssegirinya kati nga alaga nti balina obulumi bunene nnyo tebalina na kyakulya abannupu tebalina kye babalekera nti bo olwamala okuzika ne bagenda bugenzi naye yabeegaana misana bonna nga balaba era n'atendereza nti obuyambi bwonna abulina okuva mu paalamenti. Naye poliisi ku sayidi yaayo nga bwe tukimanyi obulungi nti yali yeetegese era nga oda yali yakubeera nti omulambo guwambibwa ebyaddala ng'omulambo guwambibwa ebyaddala nga beeyambisa poliisi baagala okweyazikako ku ggaali ya alien skin naye muganda wange byonna byagwa butaka nga security ey'aba foot soldiers tebalina bwe bagiyita muganda wange. Naye waliwo ensonga era mu nsonga zino kwegamba ojja okkakasiza nti ddala mu butuufu security mu kaseera ako ani yabadde akira munno okubala empiki zino obubanda Bobi Wine bwe yayolesezza mu kuyimirirawo nga Ssegirinya bwe yalaama nti Bobi Wine pulezidenti wange yaba ayogera ne bwayogerera essaawa 5 ng'ayogera teyagambako nti omulambo gwange munkolera oba paalamenti eguziikanga mu bitiibwa ng'omubaka wa paalamenti no. Kakati munnange poliisi nga bwe nkutegeezezza nti bwekyo era ojja security ya Bobi Wine era twakasirye ono nga ye mwogezi wa poliisi owa Greater Masaka bw'atyo yalabiseko ku CBS radio n'ategeeza nti nga nnyonnyola biki ebyaliyo muganda wange nti okusinziira ku mbeera lwaki poliisi yasalawo n'egamba nti owange katubireke nti eyakusinze abeera yakusinze muganda wange bwe batyo omulambo ne baguleka ogw'omubaka owa Kawempe North Mohamed Ssegirinya ne bategezaako kuguwamba nga bwe baali bategese gwe kyomanya oba kyoba omanya nti nno baali bategese okubeera ng'omulambo baguwambira ddala ebyaddala bagutwale. Kati okusinziira ku Kasirye agamba nti munnange nti poliisi bwetyo yagenda okwesanga mu kaseera akazibu nti omulambo naye bagutwala oba nga tebagututte gutwala eri bo gye baali balowooza mu kisaawe empuuga gye yali ali kyali tekikola makulu oba tekikolawo njawulo yonna era bw'atyo nannyonnyola yayogedde mazima kye namuwagaddeko yayogedde mazima n'agamba nti muganda wange ye kye yayise hooliganism obwakireereese
kwegamba ekikolwa kye bakoze abanupu yagamba nti yabadde hooliganism naye ate amazima gabeera mazima ekituufu kiba kituufu ekirungi twali mu parliament juzi nga basiibula Sseggirinya omubaka omu n'avayo n'agamba nti Sseggirinya yalina ebigambo bye yayogera ebigambo by'omugenzi birina oteekebwamu ekitiibwa alina abantu be yagamba tebalinyanga ku ntaana ye naye neyeerabira nti ate Sseggirinya yali already yakiriyalinze dda air era ng'abantu bonna bakimanyi nti ye ne mufumbiro ebyo byali biwedde newankubadde nga omubaka owa Kampala Central Nsereko ye atugamba banga yali mukwano gwa Sseggirinya nnyo agamba nti nno Sseggirinya mbu yamugamba mbu baamukaka bukasa okukola ekyo olw'ensonga yali ayagala kaadi mbu bayinza ogimuggyako 2026 nti kati yalina okuvaayo asheding light ku kintu ekyo waveewo biifu wakati we ne Waiswa Mufumbiro naye era ekituufu kiri nti yavaayo ne yeetonda oba kale si kwetonda naye n'alaga nti tewali buzibu nti era yali amusonyiye ku bye yayogera kitegeeza nti baafu ye enfuufu tebagiyoolanga nga bwe yalaamira maama era ne mu kuziika yaliyo yabaddeyo kakati omukulu ono omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Kasirye bw'atyo muganda wange yatendereza bw'ofiisa aba poliisi okulaga professionalism ne batabaako munnange kye bakola ky'amaanyi mu mbeera eno eyabadde ebayinze amaanyi era munnange teyalumye mu bigambo bye mu statement ye munnange yategeezeza n'agamba nti muganda wange bwe bakugamba security ey'aba foot soldiers muganda wange eri kumpi pegamba mu bigambo bye ng'alinga agamba nti eri kumpi gavumenti namba muganda wange security yabadde gulugulu beyayise ba foot soldiers aba Kyagulanyi n'agamba nti bano basobodde okubeera nga muganda wange bakuba security ya poliisi okutuuka wali nga terina na bwetandikira nga n'amagye tegalina bwe gatandikira era n'agamba nti muganda wange bano baaswazizza nnyo amaanyi palamenti ge yataddeyo okubeera nga batwala Sseggirinya mu kisaawe bamuziike mu kibayita state burial kemba bamuwe ekitiibwa bamusiibule olire baali bamusiibudde dda mu palamenti kale n'agamba nti bali abaana ba foot soldiers be bayita ba foot soldiers bwe baba kusindikira oba bwe bakusindikamu kkiriza nti ogenza okusisinkana kye bayita resistance ey'amaanyi jjukira nti awo mu kaseera ako era yayongedde okubeera ng'atubuulira ensonga lwaki Sseggirinya omulambo tebaasobodde kubeera nga bagutwala tebaasobodde nti ensonga ezaaleetedde okubeera nga bawithdrawing decision yaabwe okubeera nga bawamba omulambo zaabadde ssatu era ng'ensonga zino bwe zitunuulira ennyo nti nazo era zaabadde ku side eri eya Bobi Wine zaabadde well calculated nga bamaze dde okubeera nga bazitunula kitegeeza babadde balowoozeza beyond babadde bo bamaze okubeera nga bategeera nti bwe bakola kino katukole kino katudeleyingise kino wandi munnange muganda wange tuula butuuzi owulirize ensonga zino essatu era okakase nti Bobi Wine si bijanjaalo okulya muganda wange bwe bakugamba nti ono Ssaababanda babeera bategeeza Ssaababanda owa ddala kakati okusinziira ku nsonda zitugamba nti nno guruupu eyabadde ekulembeddwamu Butambala County MP nga bakolera wamu n'abakulembeze mu busiraamu bano baalaze muganda wange obukugu era babadde bakoze strategy entuufu okulaba nga bateekawo okulemesa security okubeera ng'ekwata ku mulambo gwa Sseggirinya. Poliisi munnange beesanze mu kaseera akazibu ennyo era bagenze okwezuula bo bokka na bokka nti singa bagezaako kubaako kye bakolawo munnange kiyinza okuvaako disaster ey'amaanyi enjega ey'amaanyi era gavumenti eba egenda kutunuulirwa nga ekyonziira kubanga already gavumenti yabadde erina obuzibu obw'okulongoosa erinnya lyayo ku kufa kwa Sseggirinya era munnange ne minisita w'abavubuka Balamu yabadde yeetonze mu palamenti nti gavumenti bagisonyiweko bye byonna ebyatuukawo mu bulamu bwa Sseggirinya. Kakati poliisi bwetyo ne yeesanga mu kaseera akazibu ennyo
nti nga batya okubeera nga ate bongerako ku ekyo ekifaananyi abantu mwe babadde babalabira kubanga baali mu kuwa bbeeyo Ssegirinnya obulwadde ne busajjuka n'ebirala. Bw'atyo munnange omwogezi wa poliisi ono ayongera okubeera ng'atunnyonnyola ensonga eyokubiri nti nno omulambo gwabadde teguli mu mbeera ntuufu ey'okubeera nti guziikibwa kubanga kitegeeza nti baba gujja mu poliisi guwambye babadde batwala mutwale wali ogujja wali kuguziika kakati ate mu mbeera y'obusiraamu nga tegunnaba kubeera nga guteekebwateekebwa. Jjukira nti obusimu babukuba bamaze okukola bati nti nedda bagize bati nedda bazinze nedda naye ebyo byonna jjukira nti Muhammad Muwanga Kivumbi si Muhammad wabula Muwanga Kivumbi yabadde ebyo byonna abitegese bulungi nnyo n'abasiraamu nga babimanyi nti bino birina okukeereyezebwa bali bajja kuba tebasobola kubanga eri tebalinaawo facility esobola kutuukiriza ebyo. Munnange bwabadde mu jeneza omulambo era nga guli mu lugoye olweru essanda nga guli bukunya kitegeeza nti baba kujja guwamba oba oli awo gwali buse ne musana ne gugwa wali kwali badde kuswala era ekifaananyi ekibi kyali badde kigenda eri gavumenti kubanga kibayita okuwamba omulambo tewabadde oyo yawambye mulambo ng'abantu bwe bagamba kubanga tewali yakoze ekyo wabula mpozi bwoga nti balemedde omulambo ekyo kyabadde kituufu nti bano baaganye omulambo ogendere mu kisaawe naye kibayita okuwamba omulambo kyali baddewo nga amagye gagenze okubeera nga gagujja mu nnyumba ku kifuba naye ekyo tekyabaddewo. So munnego wenna ayogera ku kuwamba omulambo ekyo tekyabaddewooko. Kakati munnange bano bakitegedde nti singa balwawo okunaaza omulambo nga bwe kiri okubeera mu nkola ey'obusiraamu kiba kitegeeza nti olwedde bajja kuba bamaze okukeereyesa bali tayimu ey'okukola emikolo wali nga bwe baakoze era bajjudde emmere yaabwe ne balya nga bwe badde bafumbye naye nga bano be babadde balina okukola emikolo egisooka bano nga bwe babagulizibwako nti bamaze okumunaaza bamuzinze kati mugende mumuleete. Ebyo byonna muganda wange bano baabikeereyesezza tebaabikoze. Kakati ekyokunaaza omulambo guli bukunya tegunnateekebwateekebwa kubeera nti ne guziikibwa abanupu ekyo baakibaze era munnange omwogezi wa poliisi ono ow'e Masaka Greater Region yakakasiza n'agamba nti awo obusimu buyita bakubira amongo kati tukoze tutya poliisi beegeyageyamu awo munnange baga nti tebannamunaaza tebannamuzinga tebannakola kikakati awo tukole tutya kwaffe twagala kiwedde twatukibaze tetwabitegedde ebyo tetwabitegedde kati tukole tutya security gulugulu olwedde omulambo teguli simuteeketeeke ne bibasobera obusimu buyiseyisaawo. Jjukira nti ssente zonna zaabadde ziyita ku akawunti ya Mpuuga nga kwe baziyisa era abaakubyewo enjawulo abo baba baagikubye ente eby'e Uganda. Kakati munnange poliisi ng'emaze okitegeera nti omulambo teguli mu mbeera ntuufu yakubeera nti guggyibwa mu nnyumba okutwalibwa wali nti bagusabire bakole batya bajje obujja batwale baziike awo ne bibasobera era munnange eddoboozi lyaddiridde back off munnange mukuulinge eyakusinze aba yakusinze saababanda ng'atulese. Kakati munnange poliisi bwetyo neefuna information nti okugezaako okubeera nga batwala omulambo ku kifuba era kati y'ensonga ey'okusatu kiba kitegeeza nti kigenda kuba ate kiswaza nnyo Ssegirinnya era ekyo kigenda kuba kirabwa nga ekikolwa ekibi ennyo eri gavumenti nti baamutulugunya mu bulamu bamummye ebbeeyi okujjanjabibwa kitegeeza tebakomeko kumutta wabula n'omulambo gwe basaazeewo ate era bawambe muwambe nga bwe babadde bakusiza bamulekwa bo babakusiza ne babatwala nga Kasagga kojja wa Ssegirinnya ayambako. Kakati munnange poliisi bwetyo neetuuka okufuna information nti okutwala omulambo guno ku kifuba kigenda kuba munnange ate kibalabisa nnyo. Kakati munnange era bwe batyo ne bakitegeera infact y'ensonga ey'okusatu nti bwe bakuba tear gas nga bwe bataddeyo ba officers ne bastorminga ne bagukwata omulambo nga teguli si mwambaze bulungi tegunnanaazibwa tegunnakola ki muganda wange ekyo kigenda kuba kibalabisa era tebalina ngeri gye bayinza kugwokamu buswavu obwo era muganda wange ne beezuula ng'obusimu buyita nti munnange mwali badde
mukkiriza nti omusajja atusinze. Kakati munnange embeera bwetyo bwe yabadde ebyo Bobi Wine ne ttiimu ye baabibaze bulungi nnyo nga munnange era bwe wakitegeddeko nti ye maama babadde bamugonzezza era ebigambo byayogeddwa mwama byabadde bibi nnyo. Nze ku sayidi yange byabadde bibi nnyo kuba yalaze nti kakati biri byonna bye bakoze yes baamuwa kaadi Sseggirinya naye kakati sente gavumenti sente palamenti Mpuuga naye akoze kinene nnyo bwabadde bugamba maama wa Sseggirinya okubigamba Bobi Wine face to face ebigambo ebyo byabadde bibi nnyo. Naye waliwo muganda waffe ono baganda baffe bali babiri abayogedde ku situation eyabaddewo kasooke kuwa katambi kano then nkuwaako okubiri akumiikiriza obuwulirize olabe akwegamba Bobi Wine engeri gye yasobodde okwasaganyamu embeera engeri gye yaloboose ate oluvannyuma owulire maama wa Sseggirinya engeri gye yaswazizza ennyo ebiruubirirwa bya mutabani we ebigambo byabadde nga gyayogera nga ayogera ku pulezidenti we Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'amulaamira buli kimu. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubotuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 887 98. Babadde bakubye Bobi Wine omupiira ku Sseggirinya. Kakati kambabuulireko Katonda karakita gy'aba yakutonderamu ggwe gy'obeerangako tewabanga akusirwaza nti ebyo bya kiyaayi. Bw'oba atonda wange oli muyaayi beeranga muyaayi karakita gy'oba omanyi kyekyayambye Bobi Wine. Yatuuse ekiseera naganga tuggyeko gloves. Nalabye exploitation nga ne family egyegaseemu. Omuwadde kaadi awangudde. Bobi Wine awadde oli omugenzi kaadi awangudde. Omugenzi emyaka gyonna awaana Bobi Wine. Bamusibye. Olugambo lugamba nti n'ebimu ku byamusibye yali royalty wa Bobi Wine. Emirimu yagano gikola ku Bobi Wine. Avuddeyo alwadde. Bobi Wine ajjanjabye afudde essimu family gye yasooka okuba ng'omuntu afudde yagikubira Bobi Wine. Mumanyi kye kitegeeza mu malwaliro njagala kunywa ne ku bantu abalina responsibility abalina ku magezi abalabyeko ku situation yezo biru zonna twala tugende bagikubira Bobi Wine ne wabaawo awaasa aba VAR bagamba tannafa era olwo firimu etandika Bobi Wine babakukuba mupiira gw'eggulo. Simanyi kyewandikoze ku ddangulo. Ekyamuyambye Bobi buyaaye bwe n'ava ku bantu abalala bonna n'agamba kati kanwanire eddembe ly'omugenzi kubanga gwe mbadde mmanyi. Kubanga family ekuvaamu ne family ezo teziba bakwano baffe abamu. Ne bw'omala okufaata abantu bamwebuuzaako nnyo. N'ayogera ku interest ye n'okusinziira ku nnugu gy'akubaddeko. Bobi Wine yalwaniridde eddembe lya Sseggirinya mu bulamu ne mu kufa. Bobi wawonye olweggulo. Mwalabye state esobola okujja n'amaanyi gonna ne ssente nekwata olumbe lw'e Masaka ne lutwala ejjinja nga ne mama bamuguliridde n'abaana ne bakazi bo. Natunudde eggulo nga singa ng'abantu si bo beekaza naye nga bw'obuuza omuntu singa Sseggirinya ali wano yandironzeewa. Awo tewaba nsonyi tebalina nsonyi Sseggirinya yafudde. Mama wa Sseggirinya yatusega nti weebale nnyo wamu omwana wange kadi n'ebirala byonna. Naye kati twebaza n'omukulu Mpuuga akoze nnyo ku mulambo. Oli yafudde kati tuli ku mulambo.
highest bidder w'omulambo abantu abalamu gwe bagenda naye ebya Bobi byawedde. Bobi warwanye wawonye kano. Naye kakati nze kyonna ate kye nninze. Ennaku zino kye tuyita few moments later. Eno egenda kujja mangu nnyo okusinga n'eyassanya. Famire ya Sseggirinya mwangu wennyo mugende wa Bobi mwetonde kubanga kati yayinza okufunamu ku nsonyi. Bobi alina omukisa sigulabanga bamwegaanidde mulumbe. Ffe tubadde tulinza kuvuma Bobi nga tayambye famire ya Sseggirinya bamwegaanidde mulumbe. Ne bagenda balayinga ne bali interest yaabwe yabadde ku mukolo guno guli final gwakazindaalo. Karwanyi kawonyolo ka Bobi. Humiliation gye wabadde oguddeko Bobi nze nalabye exploitation gye sirabangako. Abafirika be-exploiting omuntu watali nsonyi. Webale nnyo watuwa kaadi. Naye olwaleero luno olw'omulambo oli yafudde tewakyali nsonyi. Amaze okutegeka ennyimbe zonna basirise akoze buli kimu ajjeeyo omulambo okujja omulambo omudwaliro mumanyi ekitegeeza ezo bills bagumujjako omulambo balina ensonyi tezibakutte abantu b'ensuubira nti baganda olumbe balugjawo balutwale abakungu b'emmengo balujja olumbe mu maka balutwale mu kisaawe. Allah eno Uganda omuntu ajegendereze kati abagezi be basiru abasiru be bagezi abatuufu be bakyamu abakyamu be batuufu. Bobi wawonyo na regular naye embeera omukyalo omu yazze n'agamba nedda ffe tuli ku democracy abakungubazi we basiimye naye nninze few moments later ya family eno ejja kuba esinga eyasanya kubanga ababadde bagizanyisa firimu nabo bennyini ebyabwe tebabiggusa. Nawuliriza bulungi nnyo ebyabadde mu lumbe wa Sseggirinya naddala okusinga nadde njagala okuwulira ebigambo ebiva mu bazadde ba Sseggirinya abooluganda naddala maama okusinziira nze ka vidiyo ke nalaba nga akuba omulanga adduka abasirikale bamukwata bamugaana okuyingira ku palamenti ng'ayagala okulaba sipiika n'amaziga ge yali akaaba n'endikompe yalinga n'ebigambo bye yayogedde jjo obulumi bwe yali mu luli ng'alaajanira okulaba sipiika n'alaajanira Museveni ne Janet Museveni manya ne Nalweyiso bato omwana we n'agamba tafunye kuwulirizibwa. Okiraba nengeraageranya obulumi bwe yali alaga ssaawa eyo nengeraageranya n'ejjo obulumi bwe yabaddemu mu lumbe neŋŋamba nti kirabika abazadde baffe ab'e Uganda baatuvaamu abantu abasinga. Nze ndaba yange ey'ebintu nga bwe nakubye ettooki ddala maama Sseggirinya n'ebigambo bye yavuddemu bye yayogedde namwewuunyizza. Palamenti gye yakubira omulanga gavumenti n'agikubira omulanga buli institution yaayo eveeyo emuyambe bate Sseggirinya ku mbeera gye yalimu nga bamukudaalira bukudaalizi n'agaana okuvaayo okulaga obulumi obwo kati nga Sseggirinya yeebase wali n'agamba nedda ye yeerabidde nti alinawo abaana abalala nti ekyatuuse ku Sseggirinya nabo kiyinza obbatuukako. Nenzirayo nenkubamu ttooki ku bantu abazze bafiirwa Nadduli bye yayogera ku lumbe ng'omwana we afudde. Nenzirayo nenkuba ttooki mu taata wa Kirumira ebintu byayogera n'agamba bwe banaaba kyayagala abaana nkyalina n'abalala naye ng'ono ali wano mu ddiiro tannafuna na bwenkanya ate ng'afudde alaajana nga n'abamula aliko okumutta babamanyi. Naye n'ayogera ebigambo ebifaanana bwe bityo ng'omwana we akyebase wali nakati alaajanira ebintu by'omwana we emmotoka baagimumma. Nenzijukira taata wa Ichuli ebigambo bye yayogera mu kuziika ng'amaze n'okuziika nti ayagala kulaba mwami Museveni musisinkana. Saabatemu
kati nenzijukira n'olugero Bobi Wine lwabeera abagerera olw'enkoko eyakongolwako ebyoya ne bagisuulira kasooli. Ne ŋŋamba ddala mu butuufu bannayuganda baali badde kale ng'abo bo basse ebbali naye abazadde b'abaana ebigambo ebibavaamu ng'abaana baabwe bakyalina mu ddiiro baba baagala ssente abaana baabwe nga baabatunda baagala bafe babawe ssente ate ze batafuna tebafuna buyambi abaabiriga wabawulira nga bakuba omulanga enju yoolanya olaba we yakoma naye nga beetema mu gavumenti n'emyaka gye yali abakoledde kati basuubira batya nti Ssegirinya abadde tabakolera gwe baatulugunyiza mu bulamu nti we banajjukira okuyamba famire ye ng'afudde. Mbutuufu bannayuganda tulimu ekizibu era okwenunula nze ndaba nga kukyali wala okusinziira ku mitima gy'abannayuganda emiyabayaba gye tulina. Kuba akuzaala bw'aba tasobodde kumanya bulumi bwe yayitamu ng'akuzaala n'obulumi ng'akulaba weebasaawo tokyadda ng'alaba ne ku bazzukulu wali balaajana n'avamu ebigambo ebifaanana bwe bityo. Oli mu maziga oli mu lumbeerwo okkiriza otya abantu ne bajja okukonvinsinga oyogere ebintu okubalungiya bo bayiseewo ebyabwe naye nga gwe bakulese mu bulumi obutagenda kuggwawo. Kati maama Ssegirinya bw'aba yayogedde ebigambo ebifaanana bwe bityo bw'abanga abazadde bonna batata bakirumira bonna baani bonna nga bw'obamanyi ebigambo ebize bibavaamu nga bafiiriddwa olw'okuba babawadde obusente. Ojjukira wano bazebbula obusente bwe baabawa ne bafukamira ne beebaza nnyo Museveni ne gavumenti. Kwegamba bannayuganda simanyi lwaki kwegamba tetulina mutima gulumirirwa famire zaffe baana baffe tetulina kyova olaba nga tewali alumirirwa munne mu Uganda. Bannayuganda tewali alumirirwa muntu olaba oli agaana okulumirirwa omuntu owuwe n'avaayo n'ayogera ebigambo ebiri controversial nga n'omuntu akyali mu ddiiro wali kati olugwo ow'ekyalo we banaagaa nti n'ogundi bamukubye bamusibye n'afaayo. So kyova olaba abantu abanenya abantu abalala ate nabo basaana kubeesonyiwa n'ogamba abantu buli omu akola byalina okukola kyalaba nga kye kimuyamba. Kuba maama Ssegirinya yamazeemu amaanyi ku miranga kuba bano abalala bonna balaajanya abafiiriddwa abantu baabwe naye maama Ssegirinya emyaka gy'amaze emyaka 4 miramba ng'abonabona ne mutabani we kumusiba myaka 2 mu bulwadde myaka 2 n'aba ng'avaamu statement ezifaanana bwe zityo. Mu kifo ekyokuvayo n'agamba gavumenti ndi munakuwavu nnyo ku kintu kye munkoze kye mutuusizza ku famire yange n'abaana bange. Kuba tebakituusizza ku Ssegirinya yekka. Baganda be babadde mu ddwaliro nga bamujjanjaba babadde tebakola mpozi nga gavumenti ebadde basasulanga bo babadde balyamu. Kuba yagambye Empuuga amuwadde ssente zizza omwana we. Mpuuga yali gundi yali roopu mu kiseera ekyo nga n'ebiseera bikyayokya ng'abantu bakyalina obusungu bakyaboyiringa. Lwaki yalemererwa okuteekawo amaanyi agajjayo Ssegirinya? Bwe bagenda sipiika be yeebaza aba gavumenti be yeebaza mbu paalamenti emubeereddewo. Paalamenti yerina amateeka gonna yeekola buli kimu yalemwa ne beekalakaasa Amongo yennyini paalamenti n'abawa n'ebiseera n'abagaawa ezisukka ennaku z'obwezi bwe ziti nga temukomyewo mu paalamenti mwenna ngenda bagoba. Beebo be yeebaza. Simanyi oba omukyalo oyo abadde agoberera ebintu ebigenda mu maaso ku nsonga za mutabani we yalizzemu ne yeewulira n'ebigambo bye yayogedde. Okiraba oyo Mpuuga ki kyakolawo? Tewaliyo baana balala bali mu kkomera, tebaliyo abali mu makomera abaana abalala nabo balinze baffe nabo bawaana Empuuga nti akoze ky'amaanyi oba abo bo si bantu. Ebyo ebintu ebyo nze nga bwe mbitunuulira abantu badda okuwaana gavumenti kyova olaba teyeekuba mu mutima kubaako n'abantu beesonyiwa kubanga amala okufa
nga bannyini bantu bekkiriranya olw'okuba babasuubiza tugenda bbawa kino tugenda bbawa kino tugenda bbawa kino ddala buyambi ki era kyova olaba abantu abawagira NRM bonna emitima gyabwe mitemu sikulimba bo okufa bakutwalira ddala nga kintu kiriawo kiri nnomo bonna nga bw'obalaba kati tunuulira bujingo bye yavaayo n'ayogera ku mwaka guno nga kuggwako ng'abyogera kwani oli omusajja gwe yagamba mbu tagenda muli amulukwe yafa gwe battira ewuwe yagala tagenda muli amulukwe newulira ebigambo bye yayogera eri famire ye nti abaana badde basanyufu nnyo okusinga ne taata waabwe ndowooza nga waali kuba kirabika taata waabwe yali tasobola nabbagulira nnyama katonda kye yava amuyita ye bujinga asobola okumanejinga amaka n'asigalawo ensi eno nze abasajja ba movumenti mbeewuunya n'abakazi era nze newuunya n'abantu kati ye maama Segirinya tetumukakaako nti nno yabadde ateekwa okuwaana Kyagulanyi ayinza okuba tamwagala ba maama Segirinya ye mulala ne Segirinya abadde mulala naye maama Segirinya kye yabadde alina okukola butava mu bigambo bya mutabani we kuba mutabani we abadde mu bulumi obw'ekitalo tavuddeyo n'ayigino walinga Kyagulanyi agamba nti nno Kyagulanyi era siwuliddeeko Segirinya wayogedde nti nze nuupu kyenkoze biki maama Segirinya ku lw'omwana we yali badde agamba omwana wange okusalawo oludda lwalina okuwagira lwali terumutuusa ku nsonga yakubasaawo eno nga yebasse wano omwana omuto kuba yali takutte emmundu Segirinya teyatta ku muntu nze ekyo niwakubadde Segirinya nali sibeera naye sikola ki naye Segirinya tewali mbeera yali emutuusa kutta muntu okitegeera Segirinya si ye muntu alina omutima ogwo nti yali atuuse mu mbeera esobola okusanyawo obulamu bw'omuntu ku lw'ebibye kuba Segirinya singa yali asobola okukikola abantu ekibattisa ebintu bya buyinza bya bukulembeze nga bumulinnye ku mutwe ekirala byanfuna naye Segirinya ekikulaga nti nno ebyenfuna n'ebyobukulembeze newankubadde yali abyagala nga tebisobola muttisa muntu Segirinya yavaayo nga bamutaddeko ekyo ekibaluwa bamusamoninze okutta abantu e Masaka olw'ebijambiya nagaawe muba mwagala kifo mukitwale omulala yali badde agamba ng'omuntu omutemu yali badde agamba ekifo kino nkikoleredde ne bwe munaakola mutya temulina gye mugenda kitwala ne bwe munansiba yali asobola okyogera Segirinya naye yavaayo n'agamba ne bwe muba mwagala kifo mu kifo ky'okunsibako okutta abantu mukole ki ekifo mukitwale okitegeera Segirinya n'avaayo ku by'essente twali badde tugaa nti kale yali ayagala ssente yali ya ssente za Museveni naye Segirinya yavaayo ku by'essente ng'afunye omusaala mu paalamenti okulaga nti teyeeyagaliza ssente yagaano zigulamu emmotoka naye Segirinya emmotoka ez'ebbeeyi yali tazaagala Segirinya amayumba ag'ebbeeyi yali tagaagala nze okwo kwensinziira ku bikolwa by'omuntu nga Kyagulanyi bwe yatugamba nti mwetegereze nnyo ebikolwa byabwe ebibalipulizentinga gye muli nga mmwe abantu kubanga mu butuufu ntunuulira bazadde mu Uganda nze era omuntu we Uganda takola kintu ne mwewuunya Munnayuganda ne bakuttira omwana ne batuttira abantu baffe abantu ne basigala nga omusango sebo omusango baguteeka ku Kyagulanyi mbu ye mukyamu eyagambye abasajja abo tetulina kubagondera kubalaga kisa nga batuttira abantu baffe baagala kukolagana n'abali bampuuga abeekulu beesa ne gavumenti bwe balya mu Bannayuganda olukwe ate Bannayuganda nabo bakkiriza bagoberere abantu abo tubagamba muboole abantu ekika ekyo naye abantu tebawulira abantu ne tubagamba abantu abo bakolerako byabufuzi baagala byabwe tebawulira kuba kaakati mpuuga nze mpuuga saamulabako mu ddwaliro mbu agenze kulaba Segirinya ate ng'obusobozi abadde abulina naye mpuuga namulabye mu ddwaliro nga Segirinya afudde ng'ayitira eyo manju bamubuuza ki ekiri mu ddwaliro ng'agamba mumanyi nze kati omuntu ng'oyo abantu ab'ekika ekyo bumpuuga
gwe bawadde okutegeka okusaba nga Ssegirinya abadde n'ekibiina kye. Ssegirinya abadde n'ekibiina kye afudde takyeganye nti si kibiina kye eky'ebyobufuzi. Baali badde bagamba kati obukulembeze bwekavule tubadde twagala naffe tubeeko nekyetukola mu by'okuteekateeka okuziika. Bajeti erina okuziika yiino ebaweereddwa muteeketeeka omukolo. N'empuuga yabadde ajja kujja ayogere. N'empuuga yabadde tayinza kumala kuva eri kwogera bigambo bye byayogedde n'ajja n'eno nayo n'ayogerayo by'ayagala. Kwegamba Bannayuganda tulina okubeera nga tulowooza ekimala n'okuba n'amagezi agamala. Naye owulira omuntu abambira kino Mpuuga bamugaana batya okwogera biki. Bobi Wine yawambye omulambo. Bobi Wine kyabadde kimukakatako, era singa Bobi Wine teyazze okulaga responsibility mu lumbe badde bajja gamba abo baali bamukyawa, baali bamugoba. Kwegamba bo buli nupu kyekola Bobi Wine kyakola bo bakikolerako advantage. Ekyo Bannayuganda ffenna kye tulina okumanya, abali mu nkyukakyuka n'abatali mu nkyukakyuka, nti abantu bano bo buli kimu bakitekinga over kwegane bakifunako opportunity, bakifunako omukisa okuzimbirako political mileage zaabwe. Era mu butuufu ebintu Mpuuga bye yakoze bintu byabwewussa nnyo. Lwakuba eggaali yali enisikini naye eraba nga terina weetandikira, yabadde yakubaawo naye tesobola, terina weeyinza kutandikira. Olwo yeba bbato kuba olwedde bamulinako n'obusungu ku kye yakola ku kitebe, yabadde talina wayinza kutandikira ekyo. Mpuuga yali abaze kifu, ndowooza era yali akibaze bagende basituleyo omulambo ku mpaka. Bagenza okulaba nga ate eno eya Bobi Wine si ggaali, ye ate yafuuka gavumenti nnamba. Okiraba? Naye mu butuufu Bannayuganda naye abazadde abazaala baana Bannayuganda ne battibwa abaana bammwe, ne muvaayo ne mwogera ebintu, ne mugaana okulaga obulumi. Ssegirinya yagamba abasajja abo bwenfa nga mulina okungubaga ne mulaga okunyolwa, naye maama Ssegirinya teyalaze kunyolwa eri gavumenti ku byemukoze, ku bigambo bye yayogedde teyagiraze kunyolwa. Kuba omuntu bw'omwebaza oba okkiriza kye yakoze oba kye yakoledde nti kyekyo kyabadde kijaawo. Maama Ssegirinya ddala yali ayagala ssente okubeera ku kitanda okujjanjaba omwana we, yali tasobola kubeerayo nga n'ekyokulya takirina naye nga ajjanjaba omwana we. Abasajja ba Mpuuga baganda ba Ssegirinya abavubuka abato mukyalina future. Mwali badde mumanya kiki mulina okukola, ne musiba omutima ne mugamba nedda, muganda waffe abadde wankiza okusinga ssente, muganda waffe abadde wankiza eri famire. Naye natunuulidde abo manya baakasagga bonna banoonya byanfuna bayaggayagga. Munnange n'abo bennyini abaagala obbakozesa ba Mpuuga ssente ze balina balaba tezibamala, kati ate olwo gwe gwayagala okuwaako zanakuwaze zinaakumala. Abantu tuyige okwefumiitiriza, tuyige okwagala okukola ekitali kikyo kisigala si kikyo. Ssegirinya ssente mmeka ze bamulesezza? Bayinza obbawa Ssegirinya ssente z'abadde afuna mu paalamenti oba okulabirira famire ye nga bw'abadde agirabirira? Bali babakolerako byabufuzi, bajja batya mu lumbe babattidde omuntu wammwe nga n'omuntu abadde alina enkizo we bakwatira Ssegirinya yabaliko yabafumba, ne mukkiriza ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Nze era mu butuufu nze bwe ngattagattamu taata Woolanya yekka mu bantu bonna be bazze battira abaana baabwe, taata Woolanya yekka omuntu wagu yekka gwe mpa respect mu nsonga eyo ey'okungubagira omwana we, era ye yalaga obulumi eri gavumenti ku mwana we ekyamutuusibwako. Naye abasigadde bonna muddeyo mwetegereza ebigambo bye boogera mu kufiirwa n'ab'eŋŋanda zaabwe, mujja kwewuunya. Mukakase nti ddala abazadde abaana Bannayuganda bazadde bammwe babakolamu bukozi ssente,
era ekyo bw'oba olwana nga weerwanirire nga ggwe Katonda kakuyamba n'obako ekizibu ekikutuukako. Abantu b'enjuyo baba bakwagalamu bwagazi ssente. Kuba Maama Sseggirinya ebigambo bye yayogedde byanneewuunyisizza. Baganda be nga bekkiriranya n'abantu mbu gavumenti yabategekedde eri ewagazi omukolo gye baba balaga. Sseggirinya abadde asula mu kisaawe. Mwabadde asula. Sseggirinya yakulira mu kisaawe ewagazi. Abatasobola kujja kuŋŋaanira wa Sseggirinya babireke basigale ewaabwe ewaka abalaba mbu babanyigiriza. Mbu wafunda bamuziise ewa. Bamuziise mu kisaawe ewagazi. Mu butuufu Maama wa Sseggirinya yandisapoyitinze nnyo ku bigambo bye yayogedde eri omwana we ku bulumi Sseggirinya bw'ayiseemu. Omwana oyo obulumi bw'afiiriddemu. Ne Maama Sseggirinya engeri gye yali atulaga nti afaayo nnyo eri omwana we. Kati ate nga yeebasse wali ndowooza yalowoozezza kati biwedde bampeze bampa. Ensi eno yaneewuunyisizza Uganda nzibu.